Thank you so much, Mali. Thank you so much, Coco. You must say, I am who I am what's it. Coco, I must say. Hey. Yes, tutandise ne recap ku ki ekyabaddewo ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero nga twabadde n'ebivvulu bibiri ebyabadde bimanyikiddwa mu butongole ekya Lord Fred Ssebatta nga yabadde awo ku Serena Hotel n'ekyomukulu Amoti Omubalanguzi nga kyabadde waleero ku Wuma Showground. Okusinziira ku bivvulu bineeno byombi ebivvulu byajjuza namwe bali nnyo naddala abantu abasinze okubeera nga basabira omukulu the legendary comedian Amoti Omubalanguzi mu myaka 25 gy'amaze mu nsiike y'okusanyusa abantu babadde tebakolangako kivvulu nga kineeno era kineeno kyekivvulu ekisookedde ddala ekya Amoti Omubalanguzi. Bulijjo bategeka just buntuntu awo ne basobola okubeera nga basanyusaamu nga ekibiina kya comedy ekya The New Amarula newe kyali nga bakiyita Amarula Family. Okusinziira ku biki ebyabaddewo ngenda beera nga nkuwa highlights ku bivvulu byombi ki ekyagenze maaso wa Lord Fred Ssebatta naki ekyagenze maaso eno owa Amoti Omubalanguzi. Siraba na lwaki mbeera nkulwisaawo nnyo actually tugenda tandikira ndowooza wa Amoti Omubalanguzi tumalirize wa Lord Fred Ssebatta kubanga nayo Serena Hotel wadde akasente basabye akawerako naye nera nsuubira bakasabye abantu abatuufu abakalina abakuliridde emyaka abamaze okubeera nga bakakolerera. Yes, basobodde okubeera naye bo nga bagracinga omukolo gwa Lord Fred Ssebatta. Waliwo akayimba ka Ssebatta kenjagala okukolako analysis ko tujja kubaleetera omulundi oguddako. Bulijjo nninze konsati yeggweko baleme gamba mbunera ate SMX oyagala kulemesa kivvulu lwaki bineeno byogedde ng'ekivvulu tekinaba kubeerawo amala tegeka n'obyogera nedda. Naye akayimba ko ngenda kakolako analysis okusinziira ku ngeri gye twawaba okitegeera oba sekyo conception y'akayimba ako twakafuna bubi oba si kyekyo nga ye yatuteeka mu layini gy'atwagala tubeeremu kyokka ate nga akayimba katutwala mu layini ndala. Ngenda beera nga nkabaleetera n'ebyo bityo ebyagenze mu maaso wakati wa Amoti Omubalanguzi ne Lord Fred Ssebatta bwe babadde balina ebivvulu byabwe. Kyayongera okwebaza abantu abali mu kubeera nga basindika akasente bambi. Ku makya g'olunaku olwaleero sanzeeko omuntu yabadde ataddeko $200 mu nnusu 10. Weebale nnyo weebalire nnyo nnyini ddala bambi kyeyongera ddala maaso okubeera nga sondera omwana ono yeetaaga eddagala lya $200 buli lunaku okusiiga kwagamabwa twetaaga $2.5 okusobola okubeera nga bamukola sajjale bambi naye asobola okubeera nga aterera addeyo okusoma. N'ekyokusatu twasazeewo muni amulina eno eggandaalo nga gwe otegeka okugulayo akateeteeyi akapya otegekayo okugula enkoko biki byonna bambi osobola okwefisizaayo $2,500 ku ssente zonna z'ogenda okubeera ng'okozesa. Noono omwana ne tumusonderayo ettu lye tuba tumukubako mu nnaku zineeno ez'eggandaalo. Tusaba busabi yenna alina ky'asobola okubeera nga akola bambi otwegatteko osobola okulaba nga tuggusa omulimu guno. Omwana oyo ali mu bulumi bungi nnyo nnyini ddala naye tusaba abantu mutukwasizeeko tulabe ng'ekiri esobola okubeera nga tumuyamba. Webiti ebivvulu ebyagenze maaso. Amannya nze Bawula Nakasozi eyasibwa mu mwaka gutandika ne munange Reine yasibwa mu mwaka guli mu gwa 7 awo banne bamuwabya era babadde n'ekivvulu era nakyo kyawabye bigayi yamugamba bagende bekalakasi bajjeko ani Kyamongo simanyi wali Kyamongo ava kuki simanyi so bangi awo ekubi lwakasibu omusajja wuno tumutwala mbuza ani ono osibwe nateete naye ekimusibisa kirala oddanga muno okwana muka osi so bamutwala paka mu nateete banyamene puliso nyenyogoka ekintu walisonga basaba banyama wano tegala kunyumyawo netujja nyumyawo basaba banyama saakutanga ogwekiro nabamuleetera omusiyazi mukomera ng'atandika okwetalaawo ng'ajjamu engoye yena nga yeeyambula omusibo nanyinizako awantu wamu mbi yasemba okuwulya ekigambo kimu mpozi egore ino omusozisoyi kale kiruka tutandike omyaye yakukola ki nze bwe mulaba nali mubbi nga nziba ebintu tebinnyamba nsimbukira mu njeyo mubisiimuula nga ne bwensanga evvundi twala temunabbako emiziŋŋoonyo neebaza Mukama okola nayatula ebintu byenkwatako ati byegasa ntandikira mu bodaboda emmotoka nzitwala nina pulaani yokuba omuntu akatayimbwa. Thank you, brother. Thank you. Oh my God.
I don't know. We have a brother. I don't
ku data Airtel eri 075 03 12 083 ereta na Samba Gloria abagala okungulira ku data Airtel eri 075 03 12 083 abagala okungulira ku data 075 03 12 083 ereta amanyanga na Samba Gloria abagala okupa ku data amwagala batanga abagala okupininga enamba sinange gyempininga munamba eyo ku live wane yali abagala enamba sinange gyenyipininga wano ku WhatsApp naye Airtel 075 03 12 083 eri munasanga Gloria abagala Airtel namba yange kuba ku data eri 075 03 12 083 amanyi mwedwala emyaka mpulira nswala olwafuluma mu 82 kati omuntu n'avaawo obwongo badde ki eryo bannange libatogo togo eryo emikwano nkomyomba yokucengize agenda mukatale kukulangete lulikulwomukanda nasooka kubana baziwuba babisatu tebakuseera nabadde muneyagamba nti zoyo zaguze eddagula ku nze onengetese zaalinsaba naye wataddeko olimbo ombayaeradde baabwe matunda bino byamakumba empandako ku kimeeza era netuzigula yonjanga omulimu gwange kolafegoolifukaniro kyenavudde ono kweyakakuseere yeyalinjogera era muyonjo esaakulakagamba tomuyita ekikuno balideddo emirimu gino mizibu nnyo okebera gyolikeeyo buli lwokukumuka mutawaana asibirende tata sagabali mu nsi kizibu nnyo okuzabuzimba linnya kijyomuwendo ekisinga galema abagagga nokulisa kumaamunirirwako olina byewerekereza ebasanukulambalamba aliko banansunga eyagezaako nebiganda ekifaananyi kati kiri kitya esibatubera alirubaninyanga abanjogerera sititenze newabena kalima ebyo bitakyakanga amajjali abanjogerera sititenze newabena kalima ebyo bitakyakanga mungu kyali
n'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya, alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa, tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tumumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi adde asome, bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka. Kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala, emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery, feesi, ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala akanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono, buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo